Okuva ekirwadde kya COVID-19 bwe kyalumba eggwanga Uganda, gavumenti n'abasawo bakola ekisoboka okulaba ng'ekirwadde kino kirinnyibwa ku nfeete era nga wetwogerera abantu abawerera ddala namu 5 be bakakasiddwa okuba nga bajjanjabiddwa ne bawona ekirwadde kino. Esther Namukwaya atemera mu myaka egy'obukulu 45 era nga mutuuze w'e Bugembegembe ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso y'omu ku balwadde abaasiibulwa oluvannyuma lw'okujjanjabibwa n'awona ekirwadde kino. Atuliraanye okujjako mwami Emma wali awatuliraanye teri atuguza kintu era teri atwetaaga tulabako batuyisa bubi batusosola. Wakati mu maziga Namukwaya alumbojja engeri gye yafunamu ekirwadde kino ekitadde buli omu ku bunkenke. Nava wano nengindi nakasero bali bampaddeyo kale nayina ababbi bali banyingirira ne bankuba bamenya olugi ne banyiiya ne bankuba nsangayo mukwano gwange twabeeranga naye Sudaani jjajjaawe mulwadde tassa temperature eri waggulu nange nenzira mu kujjanjabirako ki oli omulwadde bwe mmala okumujjanjabirako gaalinga 9 neekomerawo wano. Agamba nti oluvannyuma lw'ebyo byonna yesitula n'agenda mu ddwaliro kyokka ebyamutuukako ng'atuuseeyo nabyo abinyumya nga lutabaalo. Oluvannyuma lw'ebbanga ng'ajjanjabibwa abasawo baamutegeeza nga bwe yali awonye ekirwadde era n'adda awaka wabula ng'obulamu bwe tebwasigala kye kimu nga bw'annyonnyola. Ekyokulya so si kiina bwe tugenda ku maduuka tebaagala tuguza kuba ffe bwe tuba tugenda okugula ekintu tuyita mu buyisi paka Wakiso. Namukwaya yalaba embeera ebizze yasalawo adde eri abasawo abaamutwala mu ddwaliro bamusalire ku magezi kuba yali asobeddwa eka ne mu kibira. We tutuukidde mu maka ga Namukwaya tusanzeewo abasawo okuva mu ddwaliro e Wakiso ababadde bazze okulaba embeera mwali mpozzi n'okumudduukirira n'ekyokulya. Ng'oggyeko okubulwa ekyokulya Namukwaya ayita mu kusoomoozebwa okw'okusosolebwa abantu b'ekitundu nga ne ku maduuka tebakyayagala kumuguza kintu kyonna nga balowooza nti yandibasiiga obulwadde nga n'abamu bawera tibaakumwokera mu nnyumba n'abaana be. Waliwo omukyala yagamba bangobe ne ku kyalo nja kuleetako obulwadde bwa coronavirus bamuyita Sarah Sserunjogi. Yayogera ebigambo bingi ne dokita yatuukayo n'ayogerayo ebigambo bingi nnyo kyala ndi bubi nnyo era mbeera mu kweraliikirira lwakuba nsula mu kikomera neesibiramu. Yagamba ennyumba esaana kwokya tuveeko ku kyalo mbu twakajja ku kyalo tugenda kutta ekyalo tukimaleko. Asiimye abasawo abavuddeyo kumudduukirira n'ekyokulya wabula n'asaba abazira kisa okumudduukirira asobole okuzzaawo enkoko ze ezibadde zimuyimirizaawo. Omu ku basawo be tusobodde okwogerako naye nga ye Dr. Sali avumiridde eky'abantu abasosola bannaabwe ababa bajjanjabiddwa ne bakomawo mu bitundu nga bano abasabye okugumya abantu bano basobole okudda mulamu bwabwe obwa bulijjo mu kifo ky'okubasosola. Mu ngeri y'emu asabye gavumenti esooka esomesa abantu mu bitundu nga kyakuyamba nnyo okuteekateeka abantu bano ku ngeri gye bayinza okwaniriza bannaabwe ababa basiibuddwa. Tulina okuteekateeka abeerosi mu bitundu mpozi n'abaami ba Ssaabasajja bakwasizeeko ne bannaddiini basobole okwaniriza abantu bano mu bitundu babakkirize kuba ffe abasawo tetuyinza kuddira muntu ate mulwadde. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.